Sebo. Ogamba otya Sebo? Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi. Kakati wategedde ekyaguddeyo mu industry Alien Skin bamutadde emabega w'emitayimbwa okutuuka nga 9 omwezi ogujja lw'anaakomawo mu kkooti. Yes. Embeera eno egenda muleka waye ng'omuyimbi. Nakirabye ng'ekintu ekyakoleddwa okwagala okumutaasa. Kino owuliriza bulungi. Poliisi olunaku olwajjo bwe yabadde enoonya Alien Skin yamunoonyeza nga erina emisango gy'etuwa egyabadde gyekuusa ku kyaliwo ku ddwaliro ly'Ensambya. Era ng'egamba emunoonya waliwo abakubiddwa n'omwana yennyini eyafudde gyabadde gitambulira awo. Ne bamukwata ne bamuarestinga. Twagenze okukola ate charge sheet nga kuliko omusango gwe bagamba gwe yaza mu September gw'okubba essimu. Omusango gw'okubba essimu omuntu ne bakuwa beyiro ya gundi ne bakurimandinga for 2 weeks n'okunawo nga 9 kyewuunyisa naye kirabikanga kati wanogera ng'omutunuzi w'ensonga kirabikanga move yakoleddwa okwagala okugyawo pressure eno olwedde ekola ki eriwo kubanga ku misango egyabadde gimunoonyesa poliisi gyerambika ne ku mitimbagano gyayo tekuli gwabadde kuki ku charge sheet. Kiba kitegeeza nti maybe kyakoleddwa okwagala okubanga babayinga time embeera eno ebirenga ekkakana kuba komawo ndowooza 9 those are 2 weeks from yesterday. Abannayuganda otumanyi tuli mu nnyo kasukuma week tujja kugenda okutuuka eyo maybe nga pressure yakola ki yakkakana ng'ebeera ku misango egy'enjawulo bwegityo nnaku 2 nnaku 3 ng'ekikola kikiva wabula ekibuuzo ky'obuuzizza kigenda kumuleka luddawa. One, kibi tukivumiridde ebbanga lyonna. In fact navayo nenkola ne campaign this yange etandika kicking hooliganism out of Uganda's music industry. Nti violence eyo wetakabingibwa wetabeera regulated and muvaamu ensobi nnyingi nnyo ate za-affecting omuyimbi za-affecting abamuliraanye. Kati imagine Alien Skin weeks 2 zagenda okumala ku eruziraawo nga tetulina show oba anaweebwa beyiro ng'akomyewo nga tuliraanye n'akaseera kali nga abalamuzi bali kumpi genda kuwummula watifu akomyewo January wa February. Bano abaana abadde bamulyako kigenda kubaleka luddawa. Abantu abamubuukinga for sure. Abamubuukinga ku show. Olengera nti nno bantu bangi nnyo parties nyingi eziri mu kukosebwa olw'ebikolwa ebyo ebyakoleddwa Alien Skin. So hooliganism ne violence birina okubeera nga tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Hooliganism asigale mu studio artist asigale mu lyrics omuntu asalewo sijjawulira luyimba olwo njja dduwuliriza naye waatuuka nga ava mu fests zino ndowooza walabika tuli mu kudiringa ne situation waliwo omwana omufu okufa kwe kukyali mysterious buli omwaka wa account ye waliwo already ba security guards bakube 2 waliwo omusawo omu mukube. Kiba kitegeeza nti ebikonde bino laba bitusizo olunaku olwaleero ng'ate bakyakwata n'abaana bala bangi. Ntegeezeddwako badde nkubira ku mwogezi wa poliisi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luko Weesigire n'agamba nti abakyanoonyezebwa bakyawerako. Incident yabaddewo Ensambya okitegeera. So kigenda kubeera kyakuyiga eri abayimbi abalina amagaali okubeera nti nno maybe ke kaseera okwekuumirako ttiimu egenda okubanga ekuyamba. Osobola okuba n'eggaali eyo naye ng'ate eri mu management onakwata CD onakwata ki ono wa costume ono wangoye still ebeera ggaali naye nga buli omu alina omulimu gwakola kigwakola ddala kwekuumirako abaana bo nga bali trigger happy quote in quote nga bannaffe abamu abakuuma ddembe. So kigenda kuba kyakuyiga eri abayimbi abalala batayigira ku kino maybe kijja mala kubatuukako. Abaganda bagamba nti omala kwekoona n'olyoka ojjukira okukola ki okubuuka. So buli muyimbi ali eyo ng'olowooza nti okwekuumirako oluserebende lw'abaana abayitirivu ennyo ng'ate bakyalimu embeera eyo okwagala okukuba ebiyinza okukuvaamu consequences oyinza obutasobola kusasula muwendo gwazo. Essaawa zino omusajja omu gwe bayita Sipapa ali mu nkomyo agenda mu myaka emeka? Myaka 2. Imagine neera teyali muyimbi neera nga ali nnyo mu entertainment yaffe na manager w'abayimbi sente na biki byonna era nga aliko oluseregende lw'abaana genda kukozenga mayhem and chaos mu bitundu ebyenjawulo yamandi yamukwata apprehendinga. So Alien Skin nze mukwano gwange kyali wange mwagala nnyo but for this simanyi na kumanya hopefully wanaabeera avuddeyo kimuwe ekyokuyiga naddala butya wayinza okumuvinga forward n'abaana abo. Ekisooka abaana abadde abafunye nga abayamba n'obayamba naye maybe okubakolamu something that is much better
than probably mu situation ngene ey'okubanga balwana. olowooza anakomawo nga reformed? Ebiseera ebisinga ekyateesaawo institutions ng'ezo era bagamba nti oba ogenze e Luzira oba Kigo oba mu prison bagiyita University of Understanding. Bantu bangi nnyo abagenzeyo nga babadde bakakanyavu naye bavuddeyo nga batoolokusa. Okitegeera. Okuyiga n'okutambulira mu kulula omulungi tebakikaka muntu. Ebikutuukako ggwe nga ggwe nebikuviiramu n'ogamba should I reform oba nzireyo mbeere mu mbeera eyo. Era bw'anaakomawo nga talifominze n'addayo mu mbeera eyo era bajjayita banga tonakole ki addeyo paka mu kaseera bwe kanaatuukira n'agamba maybe kyekiseera ali kinava mu ye in his own conviction. Wanaaba kyagala okwegobaagoba mu mbeera eyo n'abalala era still the same consequences zijja kuba zikola ki zimujjira.